ng'asomye musajja muki mukulu naye naye okusoma teyakusanganga kuki kwangu. Ab'ebyafaayo batugamba nti Jibuliiru yamukwata n'amunyiga embiriizi zino ne zeegatta n'ezaawa n'amugamba nsome ki n'amugamba nti iqra bismi rabbika allazi khalaq. Baali bategeeza nze naawe nti okusoma tekubeeramu kuzannya. Ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakusangamu obuki kategese baddu ba Allah. Nabi ekisooka Muhammad yasoma musajja muki ate naye bwe yagenda mu kusoma ebintu yebisanga nga byangu nti kuyisaamu obuyisa ki wabula baamunyiga zino embirizi nzikwagala n'ezeeno ng'agamba nti nsome ki kisomangako. Jibrilu n'amugamba nti iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Muhammad n'atandika okugira kyo kusoma nti bisimillahi rahmani rahim. Awo kyetusinga okufunawo okusoma ng'oli mukulu si kive kubanga nabbi waffe Muhammad yasoma musajja muki naye nange ate bwekukwatamu nenkunyigamu nakyo si kiki si kive kubanga owekitiibwa nabbi waffe Muhammad baamunyigamu kulw'okukola ki kulw'okusoma. Ekisembayo ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musomesa omulungi naye ate bye yasomesa bonna yasomesa basajja baki bakulu. Baalinga basajja bakulu nga bava waka balina emirimu gyabwe gye bakola, balina abakyala, balina abaana bye yagira ki kwata bakwata ate bakwata. Abo bye yasomesa Muhammad sallallahu alaihi wasallama be baavaako eddiini okutuuka tugira ki wetuli. Kati mbeera gamba nti ebyo byonna naffe tuvemu bye tusikamu tubikole ki. Ne bwe mba ntuuse wanenga nti twakomawa musajja n'agamba nti twakomawa seeka tukiziganyiza nja kunyigamu ku bantu noga nti sikyakola ki amma gwe twakomawa naga sikyajjukirawo nogamba oli twakomawa sikyajjukirawo. Tugamba ekyo kifu bonna babeera bafu oba si bafu. Tugamba nedda si bafu olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi eby'omu ttaka, amanyi eby'omu bbanga, amanyi buli kintu kyonna. Nze naawe yatutuuma insaanu. Yatutuuma ki insaanu. Kye bayita insaanu ye muntu agira ki ayeerabira. Nabbi waffe Muhammad yatugamba nti ma summiya al-insaan insaana illa linasihi. Omuntu tebamutuuma kintu insaanu okujjako ekyakimutuumisa kuba nti yeerabira nnyo ekikoze eki ekiyitiridde. N'olwekyo ng'oli nga nabyerabidde oba oli mu kisaawe kyo kyoteeka okugira ki kategeerekese oba nedda. Ffe twewuunya ajjukira naye ayeerabira omuntu yatondebwa nga muki temwesanyukidde Sheikh okitegedde ekyo. Omuntu mu butonde bwe yatondebwa nga muki nga mwerabize. Ekibuuzo ekisooka tubeere nga tutambula bulungi. Allah bw'abanga yatonda omuntu nga kyekitonde ekigezi ate n'amuwa ekitonde ekyokubeera nga yeerabira, omuntu okwerabira kibi oba kirungi? Okwerabira kibi oba kirungi? Wangi okwerabira kubi. Lwaki alandira omuntu w'obuvunaanyizibwa ate n'amuteekako kugira ki okwerabira ate nga kyamutaddeko okwerabira ate kiki? Wangi okwerabira si kubi. Awo kati mbeera mumaze okwawukana, bano bakutte lino ne bano bakutte lirwa. Abamu bagamba nti kubi, abalala bagamba kuki
kulungi. Ekituufu kiri nti okwerabira waliwo okubeerera okulungi. Eno ensi singa tebeeramu kwerabira abantu bayinza kutambula, naye ate abantu bateekwa okutwala obudde bwabwe baleme kufuula kwerabira, babeeko bye batwalako obudde obutabyerabira, babyejjukize. Yensonga lwaki eddiini yaffe eno ey'obusiraamu bakituteerawo nga buli kiseera omuntu ajjukizibwa kyaba agize eki. Biriwo ebifuula okwerabira nga kulungi. Ekisooka ekifuula okwerabira nga kulungi, nsomesa nja kuddamu. Ekifuula okwerabira nga kulungi bino ebijja wammanga. Enkoko mugimanyi? Neweetambulira. N'embaata mugimanyi? Neweekola ki? Ekifuula enkoko ewooma nga mugirya kiri kintu eki? Kwerabira byekola ki? Byerya ng'okola ki? Singa obijjukira mu budde obwo ng'olya, ewooma tewooma? Wangi? Eyinza okugaana. Kati okwerabira kuba kufuuse ku ki? Abatukola ebibi okuva kwasooka paka agira ki? Singa tetubeerabira twalitambula? Seeko otambula? Jjukireyo 3-2 ku ssaawa zino. Ojja kulaba nga ne gw'osula ne mu nnyumba mu buliri bwo ogamba lwaki waakola ki? Naye kukuweerabiramu akakaki akatono, ensi esobola okugira ki? N'olwekyo mmwe bwe mbeera mbasanze wano olwaleero noga nti kino twakomawo nogamba neerabidde, ngamba oke, omuntu yatuumibwa nga mwerabize kubanga olumu mu kwerabira mubeeramu obuki. Naye ate waliwo okwerabira nga kubi ddala. Okwerabira nga kuki? Nga kubi. Yozatako mukwagala. Omuntu abeera ne maama we amuzaala. Maama we akola ki? Eyamuleera n'akula. N'abeera ne maama we azaala mukazi we. Maama wa mukazi we aba maama we beera si maama we. Maama wa kuzaala aba maama we aba si maama we. Naye bwe tumala okukula omuntu n'agamba nti kati muntu akuza asajja kudde. Omusajja atwala obuvunaanyizibwa ne yeerabira ebirungi byonna maama we bye yamukolera ye. Omusiba nnappi, omwoleza engoye eziri mu bbi, okwola n'okula n'owenkana bw'ogira ki? Okutwala ku ssomero n'osoma. Bw'amala okuwasa omukazi n'omugamba nti oyo maama we ye yakukolera ebyo, tamukulembezanga maama we eyamuzaalira omuki? Omukazi. Eyazaala mukyala we ye yakola ebiki? Ebingi okusinga maama we yagira ki? Era batono nnyo mu nze naawe bw'osanga nga yakwata akasawo ka sukaali kalamba ng'akatwalira maama we eyamukolera birwa biri, wabula akwata akasawo ka sukaali n'akatwalira maama we eyazaala ki? Mukyala we. Aba yeerabidde aba teyeerabidde? Aba takimanyi? Aba yeerabidde oba mukwano gwe gumukoze ebyo naye nga teyeerabidde bye bamukolera? Kakati mu layini eyo kwe kusomesa kwange olwaleero insha Allahu taala. Allah yagamba mu Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Essura eyo eri mu juzu ya 30 asatu mu Qur'an, kubanga Qur'an eri mu juzu 30. Essura eyo eri emu mu sura ezakira e Makka. Essura eyo eri mu aya mmeka? Eri mu aya mmeka? Wal asr innal insana lafi khusr. Ezo bbiri illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bil haqq watawasaw ziri 3 nyingi ntono. Essura eyo abasomi bano abatusookawo abaali ab'amaanyi abayinanga obukkirizo bwalagako gye bwalaga nga omuddu wa Allah ayitibwa Shafi'i, omu ku bawandiisi b'ebitabo ebigoberwa paka olwaddi, bwe yagisoma yagamba abaaliwo abaali bamwetoolodde te Allah Qur'an yonna singa yali tagissizza nasesula etya emu eyo yali esobola okumalira ekibiira kya Nabbi Muhammad. Shafi'i teyali munyoomi nti yalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yeyonoona obudde okussa ekitundu kiri kyonna, wabula yali ayagala kugamba nze naawe tuseeyo obudde okwetegereza biki ebyali mu ssuula eruwa eyo. Yali ayagala kugamba nze naawe tubigoberere. Bwe twakoma luli ffenna we twerabidde olwaleero twali mu layini ya byabufumbo. Tukkiriza tetukkiriza gyetuufu ekyo bannange, obufumbo nga bulimu okugatta ebitonde ebimeka? Ebibiri ebitamanyiganye, nga ekimu kisajja ekirala kikyala, mu ebyo baawukamu. N'emyaka olumu baba tebagiraki tegibeera 2 gino gibeera mingi, gino mitono. Si baaluganda bazaalibwa watya, naye nojja obateekawo okubeereka nga bajja kuwangaalira watya wamu, ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ye yakiteekateeka. Abantu abo bamala obateeka awamu, Allah akkiriza n'abawa ezzadde ne libagatta. Naye abantu abamu bakiyita kyangu. Naye ŋŋamba ggwe nze naawe buli omuddamu weebuuze ng'oggyeko omukyala gw'olina awaka, ng'oggyeko omukyala gw'olina awaki, ebitonde byonna Allah bye yakutonda nabyo, kitonde ki ky'oyinza okusula nakyo mu buliri bumu okumala omwezi mulamba, mu kisenge kimu mu buliri bumu, musuuka zitya mwezi mulamba ne mutayomba? Osobola okusula ne maama wo nga bwe wenkana ennaku 2? Osobola okusula ne mwannyoko? Osobola okusula ne mutabani wo nga mwebika bulanketi etya? Kati ebyo bonooba obyetegereza, kino kye tugambye nti tubasinkanyiza mu bufumbo mubigatta. Ate kino kibagamba si kirumamu era nkikakasa bwe kiri nti omukyala lw'omuleesa awaka naye lwakufunye aba ayina olusu lwe lw'okakasa nti awunya bw'ati. Nimba asirimba naawe oba oyina olusu lw'ogira ki naye ng'alumanyi, amanyi nti owunya enkwawa, amanyi nti owunya akamwa, byonna abeera abikola ki? Naye oluvannyuma lw'obudde obuyitawo nga musula watya, olusu lwe lufuuka olusu n'olulwo ne lufuuka oluki,
nga takyabikola ki gwe kati ku ssaawa zino jjukira mukazi wo bwawunya naye oyo Allah subhanahu wa taala gwabagasse naye ne mutambulira watya naye kyennoonyamu kwe kutuuka wali we twakoma Allah wamala obagatta ebintu ebyo byonna ne muliira wamu ne munywera wamu n'omumanya naye n'agira ki n'akumanya mu butuufu okola ki era twekakasa nze naawe ndi ku lukasu lw'ensi luno teri ayinza kubireka ng'akumanyi bulungi nnyo nga mukyalawo teri ayinza kumanya bulungi nnyo nga baawo bw'obeera muki mukyala eyandibadde asemberera okumanya bebandibadde bakadde bo naye bakumanya mu budde bulala buto naye naakumanyi mu myaka gyo gy'okola ki gy'olina naye eno gye twagenda mu maaso nga tusoma twalabanga omuntu balina we batuuka okwawukana abameka omukyala omusajja ng'agoba mukazi we nti kati twawukanye oba omukyala ng'asaba baawe tibatukole ki batwawule eryali essira we lyali obuzibu obubi obukirimu kati wentandikidde ebigambo byange bagambe nti masumiya al insanu insana illa lirasihi omuntu teyatuumibwa kintu insani okujjako kugira ki namba esinga obungi mu bantu ogamba omukyalo oyo gwe bagasse byonna ne bazaala abaana ne babeera wamu naga kati nkugize eki nkutadde genda aba ayina kyakoze eki kyeyerabidde apointi yange evuddeyo n'omukyalo oli amaze obudde bwe bwonna n'omwami ono amanyi okuva ku kisooka paka ekikola ki oga nti olwaleero batukole ki abaako byagize eki byeyerabidde naye nga bw'anaayisaawo obudde ayinza okuzuukuka ng'abijjukidde nagamba kyenakola kiyinza okuba kyali kiki kati ŋŋenze ku ssuula gye njogeddeko egambye nti Allah subhanahu wa taala yagamba nti wal asr ndayidde emiki emirembe omulembe Allah subhanahu wa taala gwe yalayira mu Qur'an waddembe yo okulayira kyaba ayagadde so ffe ebitonde tetulayira kye tuba tugize eki twagadde ffe tulayira Allah subhanahu naye Allah kyalayidde kyalonze mu bitonde bye n'akirayira kitwaleko obudde okitegeere lwaki yakirayidde kati mulayini eyo Allah yalayira omuki omulembe mbuuza nze naawe omulembe Allah gwe yalayira kiki yalayira mulembe ki mweteeke wali tukyerabidde omulembe kyeki oli bwakusaanaga ati omulembe kyebayita omulembe wonna wonna wonooba okitadde gwe kyoyagala Allah kyeyalayira abamu bamanyi kyebayita omulembe kyekyase kiriwo emyaka 10 emyaka 10 ekiki kyogwo omulembe guba guweddeko nekuddako omulembe omuki omulala tebaba bakyamu omulembe kisobola okubeera omulembe gwa miini mwakiwulirako temwakiwulira omulembe gwa Idi nakyo kikola ki omulembe kisobola okubeera ebikolwa bye mwakolanga omulembe gw'okwambala bbeero omulembe gw'okwambala ki mini nga gwali muki buli kika kya mulembe nga kizze nga mulembe Allah subhanahu wa ta'ala wabeera kirayira kiteeke mu buki naye nze kyentwalanga gwe bayita omulembe yeggwe obudde bwo bwomaze ng'omaze ku myaka 10 n'etaano paka lwofa obudde obwo
gwe mulembe gwonaawe gwokoze eki gwogamba bweweza emyaka 15 n'ofiira ku myaka 3 mu emeka mwena ogwo tuyinza okuyita omulembe ogwa kabakacwa wangi kati gwe baba bakulayira baba tebakulayira ngamba ng'obuwangazi bwotandise okutegeera byokoze byonna ebiri wakati awo Allah subhanahu wa ta'ala yayogera nti buli mulembe w'owangaali ne buseera bw'omazeewo innal insana gwe bayita omwerabize omuntu lafi amaliriza bimusaze mmanyi kye bayita losi amaliriza bikoze eki bimusaze weetandikeko ggwe temwerabira nti gye bayita omulembe tekigenda kubeerawo except nga kitandikidde ku ssaawa oba ku butikitiki nekigenda ku ddakiika nekigenda ku ssaawa nekigenda ku lunaku nekigenda mu wiiki nekigenda mu mwezi nekigenda mu muki kati gwe obutikitiki bw'obeera omazeewo oyinza okubeera mu kukola ki mu kufiirwa eddakiika z'omaze oyinza okubeera mu kukola ki mu kufiirwa omwezi gw'omaze oyinza okubeera mu kukola ki emyaka gy'omaze oyinza okubeera mu kukola ki mu kufiirwa ng'oli ku loosi nga byokola byonna okola loosi ebbanga ly'omala nga weerabidde nti byokola ojja kubalibwa mu maaso gaani obaako mukafunyi baddu ba Allah mu butikitiki bw'obeera olina ng'olina kyokola noweerabira nti waliyo gwe bayitaani Allah oli mu kugira ki simanyi oba kategeese ke ŋŋamba innal insana gwe bayita omwerabize wonna weerabirira oli mu kukola ki mu kufiirwa kati ŋŋamba gwe nga nange bwe neegamba kati tuli wano alhamdulillahi rabbil alamina tuli mu kuwuliriza mu kusoma naye temukkiriza nti wabweru awo waliwo ebitonde ebirala ebitali mu kukola ki mu kusoma biri mu kufiirwa tebiri mu kufiirwa wangi bafiirwa naye ate nange nziramu ti gwe teruliyo olunaku lwe baali basomesa wano nga toliiwo nga tolina nsonga wangi wali mu kufiirwa ate wali mu kufiirwa tuddamu ogwokusatu nti emirundi egisomeseddwa nga obyewaze n'egisomeseddwa nga weetabyemu ku ggwe emingi gyegiruwa wangi gy'oteetabyemu gyemiki oli mu kufiirwa toli mu kufiirwa ekibuuzo kigamba kwolwo olwagaano gyetabamu oyina ensonga entuufu oba wali weerabidde kati ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba innal insana lafi obeera oli mu kukola ki Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuula yaleeta ebintu byali bina yagamba nti omuntu atakola loosi ate okuba alina ebintu bimeka bina mu buwangazi bwe bimeka yagamba nti illa allazina amanu bwe tugamba nti muntu si mwerabize yo yabeera nga imaani ye olubeerera ekola ki alina imaani nga mukkiriza illa allazina ekyo kimu kikugaana okubeera mbafiirwa ekyokubiri waamiru bw'omala okukkiriza n'okola emirimu emiki emirungi ekyokusatu watawasa bilhaq n'obeera nga omaze okukola emirimu emirungi ate okuutidde abakulinaanye okubeera abaaki ab'amazima ekyokuna watawasaw bisabr ate n'okuutira boogambye amazima okubeera abaki abagumiikiriza ekisoose kibadde kiki buki bukkiriza
ekyokubiri iman kola mirimu biki mirungi ekyokusatu mazima bantu kubakutira baki mazima ekyokuna kubeera bagumikiriza esura eno kansuli nti fena tugimanyi mumutwe fena tugimanyi kati tetuyagala okusooka okujjayo ye imaani ila lazina okujjako abaki abakkiriza kyebayita obukkiriza si kyekintu ekibeera ku lulimi ne kiva mu bikolwa kyebayita obukkiriza buva ku lulimi ne bugenda mu biki kyebagamba nti gundi oyo mukkiriza naye obuzibu bwe tulina olwaleero obukkiriza bwaffe twagala bwogerera naye nga mu bikolwa bwaffe tebikola ki mbabuulira bye mukkiriza ku lulimi naye nga mu bikolwa tebiriyo mubyagala abantu bakkiriza nti omuliro gyeguli mukkiriza nti gyeguli wangi abantu bakkiriza nti omuliro gyeguli wana bali wano abantu bakkiriza nti ejjana gyeri tukkiriza nti omuliro gyeguli ne tukkiriza nti ejjana gyeri kyebayita omuliro abantu bamanyi bwegwokya oba muliro mukkiriza nti gwokya ebyaddala kakati waali wano ayinza okukwata ekibatu kyakiteeka mu muliro bwati waali wano akkiriza nti gwokya tayinza kuteekayo kiki era buli lwasanga omwana nga abadde azanya muli mu nnyumba n'akwata akasubbaawa n'akateeka ku mufaliso akasubbaawa n'akateeka kuki ku mufaliso n'akakoleezaako omuliro najja ne batandika okusoma ebitabo omwana oyo omusanga omukola ki wangi omusabula nsonga ki gyowa omuliro gujja kukola ki ekyo wakikkiriza ndi akasubbaawa kano bwekagenda ku mufaliso gukwata omuliro gugira ki naye ate emirundi emeka oyo yenyini nga omugamba nti okubeera n'omukyala atali wuwo ku buliri bwe butya omuliro gujja kukola ki mbuuza akikkiriza atakikkiriza ku bibiri kirwa kye yakkiriza bwangi bulita yekukkiriza wangi naye takkiriza twokya nange embuuza abo betwogerako bali wano oba bali bweru wa muzikire wangi bali luddawa bali wano kakati kiri kyembaga nti illa lazina okujjako abakola ki oteeka okuba nga kyokkiriza kigenda mu bikolwa n'okisika omuntu ateekwa okusika mu mutwe gwe n'agamba nti omuliro ogwo bwe gunaagenda ku mufaliso guno amaka gakoze eki era ojja kulaba nga ekintu akyewalira ddala batugamba era tukkiriziganya nze nammwe nti okufa bwe kuli era omuntu bamuteeka mu kabbuli waliyo ebiki batugamba mu kabbuli mulimu sigga kituufu si kituufu kabbuli muliyo emisota kituufu si kituufu ebyo twabikkiriza tetwabikkiriza ne bagamba byokola byonna bijja kuleetera obuzibu mu kabbuli sigga akulumbe emisota gikole ki ne tugamba tubikkiriza naye ddala ddala mu kisenge ekikyo gwe mwesula olwaleero n'otuuka nga abaana bali awo bali wabweru badduseeyo nagamba kiki nti ati omusota guyingidde muki
gwoyingira nga tolina ttaala wangi lwaki otya omusota kati lwaki webaga nti ogw'omukabuli gutya oleme ekkola bikukulumisa tokifaako wakkiriza towakkiriza ku nkomerero ya byonna mbagamba nti abantu beerabize naye buli mwerabize lafi ateekwa kugira ki kkiriza ebintu byokkiriza ate obiteeke mu ki ne bwe tuba tugenze ku kibayita ejjana ebitwala abantu mu jjana bya bulijjo era ffe bibisinga okutwewuunyisa nabbi waffe Muhammad ebimu yatugamba yagamba nti man bana lillahi masjida bana llahu fil janna Allah nabbi waffe Muhammad yatugamba nti omuntu bw'abeera ng'azimbye omuzikiti omuntu bw'aba ng'azimbye omuzikiti ng'azimbye ku lwani Allah amuzimbira ennyumba mu ki mu jjana tukikkiriza tetukikkiriza wangi naye omusajja agenda n'afa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun n'agamba nti ettaka lyange lyonna mpaddeko 150 bazimbangawo muki omuzikiti akoze kibi kirungi kibi ne batandika okutakula ettaka lyalina ng'alisijika 10 alisijika 10 otuwa 150 aba alina obusobozi obutekako omuzikiti aba talina wangi aba alina gy'alaze yeetagisa ennyumba oba eno gy'avudde kaakati tubuuza eri lwaki tategesa ennyumba gyakola ki mukitegedde okutemera kitegeeza kitegeeza nti eri ejjana abatanna bagitegeera gyakola ki kuba bagamba zimba wano nawe bakuzimbirewa gulumala okuzimba wano nawe olubiri lwo olusangayowa nikabuga nti mbadde 150 muzimbeewo kati gyogenze olime okuzimbayo gyokola ki abaana ne bavaayo bozadde 16 kubalina ne diguli ne bagamba mumanyi nti abasiraamu bajjeko bangu ekiki basaleko akaabwe bazimbewo muki era bayimirira mu ddwale ne bagamba bwemufunayo abazimbi b'omuzikiti abalungi bajje bazimbe wano muki tigwokolawa tize ndi mu paalimenti ze ndi mugundi tasobola kuzimbawo muki aba yategeera jana aba teyagitegeera kakati mbeera mbagamba tebayita obukkiriza twagala ekiyingira munda mu mutima gwo ate okitegeera amakulu gaakyo okikole beba abawangala ku mulembe gw'ekibwa nabbi waffe Muhammadi empaji eyokubiri agamba nti waamilu salihat bw'omala okukkiriza ne mukola emirimu emiki emirungi ani amanyi omulimu omulungi ekifuula omulimu omulungi ogamba nti gundi akoze mulimu mulungi wangi kwawula halaali ku haramu naye ng'omulimu omulungi ekikulembera kukwo nti omulimu ogwo gwokoze mulungi ye nniya mulimu ki omulimu ng'ogenda ogutandika omutima gwe nniya ye eri kuki tekiri nti abantu bonna bye bakola kwano kungulu mu nniya bikola ki mujja kizuula ku hadisi y'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad eyavaayo sallam okugyogera yajogera ku bantu abaasenga okuva e Makka okugenda wa e Madina Muhammad oba tugoberera ffe bye tugira ki twewaana nga tumaze okukola nti katuyiseewo basenye siniya mmeka zigenzewa basenye 10 esatu zigenzewa wali omusanvu gugenda baluwa kati ekyo yelluhiya yennyini naye mugimanyi
bagitaddewo ente 3 ziizo muzisale bazisatu abalala bajjudde wali abalala basigaddewa aga nti okimanyi nti eno saidi eno mugiteekewa eno mugabire baluwa eno yo yabakibbo watawasaw abawangala ku mutima gw'ekitwala bafa Muhammad bo bayinanga bye bayitanga eminyago mwagiwulirako niboolekera ne bagenda mu minyago naye bwe baleetanga bagenda okugabanya eminyago gyabwe baatuulangawo ne baga nti katugabana tutya era olunaku olumu olwasinga okubeera oluzibu lwali lwa Umar ibn Khattab bwe bagabana ekkanzu bagabananga emu emu ne balaba ne gundi Umar ibn Khattab gyafunye ne kala yaki yaayo yagenda okujja ku kitundu okusoma kutuba ng'ate ali mu kalanki ono yajja buyise nga ono ali mu kutuba yegenda mu maaso innal hamda lillah katono nnyo innal hamda lillah yagenda omwetegeeza nga kanzu yafunye ya bbulu kati ali muki naga nti yafunye atya ebbiri naga sooka oyimizeemu kutubayo kaki sola yaffe efa tabu ki ekanzu wafunye kala ndala kati oli wagijjeewa mutabani wa Umar ye yawanika omukono agamba njagala ntaase taata eyo gyalimu gye bawadde nze nayo nenkikola ki watawasaw kati nange embuuza gwe ng'obwo obuvumu obulina tobulina akasembayo watawasaw bisabr abantu bano nga balina obusobozi ku kintu ekirimu amaanyi bwekityo nga kizibu ate mbu kiba kituuseeko n'afuna obuki obugumiikiriza kubanga tosuubira nti bw'oyogera amazima ebivaayo nti biba birungi ebiteekwa okuvaayo bibeera biki naye kyangu nnyo okukyusa okuva ku mazima n'ogenda ate ku kiki naye oteekwa okubeera omuki omugumiikiriza ŋŋeze wali wennyini we nakoma y'omukyala abafumbo we bali wano omukyala gwe wasanga mwana muto myaka 17 kati ayina emyaka 40 n'omugamba nkugobye tabu ki wayokeze ekanzu yange omugobye yayokeze ki emyaka gino gyonna gyamaze egyo ng'azigolola nga tagyokeza oba weerabidde oba obyerabidde kiba kiki bw'aba atutta obuvunaanyizibwa n'akujjukiza n'agamba naye ggwe eno ekanzu emu yokka gyenjokeza mulundi gumu giri emirundi 10 gye nagololera gyo wansasula ki osigala ku mbeerayo osigala ogenda ku ndala yazine nona akubire salamu kamala okusaala akubire
basina bagenda mu bibuuzo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulamwa gwange gubadde ku surat al-Asr. Ebintu byembadde njagala bibadde 6. Ekisooka njagadde gukkirize nti ekyo Qur'ani kitabo kyani kya Allah kyekiteekwa okutambulirako. Ekyokubiri nti Allah subhanahu wa ta'ala omulembe gwe yalayira naawe mwoli toyina wojja kubeera nga baakutaliza. Deko emirembe emirala gyonna gwonoonyamu omulembe gw'okolaki gw'olimu Allah yakulayira. Ekyokubiri kyokusatu nti ekyo Allah kye yalayira mu mulembe yagamba nti gwe bayita omuntu yenna gy'afa ne gy'alaga gumulembe gw'olimu ojja kuvaamu ng'olina biwejjusa. Lwaki byonna bikola ntya? Mukategedde bategeeza kutambulira ku bunkenke kwegendereza. Akasembayo dwana nnyo mulembe gwe gw'owangaaliramu ebintu 4 ze zibeera enziga namuziga kwoba okolaki ovugira emmotoka yo. Enziga esooka buti bukkiriza longoosa obukkiriza awo obeere bulungi. Enziga ey'okubiri kola mirimu miki mituufu nga mirungi. Enziga ey'okusatu bw'oba ofunye kampani gy'otambuliramu otambula n'abantu abasukako 2 bakuutire babuulire okubeera ku mazima wembeera mukolaki mubeera muli. Eyokuna babeera kwanyeko nga baganya amazima beera omuki omugumiikiriza. Wali ebibuuzo bitegerekese bitegedde oba nedda? Alaaka kigatta ku biri bitwaliko abatawaana n'amaka gaabwe ne bagaana okugatereeza bali mu kufaafaganirwa. Ebbanga lyemala nga mulina bye mutakkiriza nti obufumbo kitundu muki kujja naayo emirimu gy'okola ne mukyalawo gy'emirimu emiki emirungi egikukwatako gikole bulungi. Okubeera ow'amazima ojjukire gye mwava, okubeera omugumiikiriza mubeera mukolaki beera muliko kwebyo bibatuuseko nga mu layini ey'obuki ey'obufumbo. Hal min sual, waliyo ayina kyabuuza? Ekikyo kibuuzo ki tolina? Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okuviira ddala okuva mu kaseera k'omubaka sallallahu alaihi wasallam tulaba engeri gye bawangaalira ddiini oba ku nzikiriza. Oluvannyuma lwe ng'avuddewo ng'afudde bakhulafaa rashidi abamuddirira tabi'i mpaka Allah subhanahu wa ta'ala we yakomya amaanyi g'obusiraamu. Akaseera ako babeera nga baganda baffe basobola okubeera nga batambulira ekifaananyi bwekityo obusiraamu ne tujja ku mulembe gwaffe okubeera nga tetulina buli busobozi kubeera nga
tutambulira mu bwennyini oba omubaka sallallahu alaihi wasallama yatambuza obusiraamu oba baganda baffe abamuddirira oluvannyuma lw'okufa kwe. Njagala okubuuza akaseera kaffe twerabira bwerabizi oba tuli mu kufa akaagalibwa? Ekisooka byombi tuli mu kwerabira era tuli mu kukola ki, naye abasinga okuba abazibu mbeerabidde ate ne bafaafaaganirwa nnyo be balina endowooza egamba nti abaaliwo ku mulembe gw'ekirwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bonna obukkiriza bwabwe bwali ku leva etya, tibwali ku leva emu, ekyo kifu. Waliyo cream n'abakola ki, n'abaddirira. Kituufu si kituufu? N'abaabaddako tebaali ku leva etya, kwaliko cream n'abagira ki, n'abaabaddako ila qiyamati bwe kiro kigenda okubeera. Yensonga lwaki owekitiibwa nabbi waffe Muhammad mu kufa kwe yennyini, owekitiibwa Muhammad mu kufa kwe yayita Huzaifa n'amugamba nfa naye njagala kuwulira abannanfuusi. N'abakola ki? Abe yamuwulira abannanfuusi baali ku mulembe ki wangi gwe kwennyini kwe kwakola ki? Kakati gwe nyinza okusala ng'okutte ku ttama bw'oti ng'ogamba nti ogwa Muhammad waliyo abannanfuusi abataatuukirira, ate ogugwo bajja kuggwayo wangi gw'ontegedde kye ŋŋamba. Kati gamba nti bwe tuva mu bintu bino somesa eddiini yo, bwekwate ku ddiini yo oginyweze. Cream mu mulembe gwo obeeremu, oleme gwa mu baluwa. Buli mulembe guteekwa okubaamu abalungi n'abaki. Mbalayira Allah ali mu ggulu, mbalayira Allah ali mu ki? Singa owekitiibwa nabbi waffe Muhammad kati ku ssaawa zino ajja n'atuula wano wenkoze eki n'asomesa abantu era tebenkana mubamu abakkiriza abantu ne bagira ki? Okategedde gwe kyoba okola kwekwate ku ddiini yo kyekisooka, gisome mutuufu ogigira ki? Gisomese. Oluvannyuma basebe Allah alungamya abaki baayagala, ajja balungamya abanaasigala banabasigalayo kuki ku lwabwe. Ku kyoyina obukulu ennyo kutuukiriza oba nkwanukudde oba obulamu wobadde obuliddewo otegeddewo, wobadde weerabidde otegeddewo ekibuuzo ekirala. Nabanyumizayo mukyalo omu nange namwewuunya. Omusajja mbanyumiza, njabanyumizaako omu. Yajja mu maaso gange nga sikutuula zaka. Namubanyigamba. Yajja najja atuula zaka. Zakatul fitri. Mukyala yagikola ki? N'atolera abantu aba, yatoola eyiye, n'atoola eya mukazi we, n'atoola ey'omwana we, n'atoola n'eya bbaawe. Nga nze mpandiika buki? Nimugamba eyiyo ngitegedde ku giresi simbi. Eya mugundi wo ngikoze eki? Njirabye nayo siki? Eyamamawo nnungi. N'ey'omwana naye bbaawe nonje lwaki taleese eyiye? Naga nti ekikulu yeese muki? Si musiraamu. Sente ze yaleeta buli muntu yenanga sente, buli muntu sente zokola ki? Nesikamu sente z'omuntu gutya? Nizimuddiza.
yabe zitwale naye zino zaki nemugazi zino zo badotolede bawo zino zezamu kati zino nzikole ki nemugazi mutwaliro aziriye kubanga ebyo ebikoma wano bino byankomerero omwagala nnyo naye tetugenda kubeera n'obudda wa naye nga nze simanyi tibbawo yazina ki era ebegere wali nakwata nazigira ki nazimu ndikiki nti ezizo tezirina gye ziraga naga omusajja aziganye nti aziganye yajja nannesimba mu maaso naŋŋamba salaamu aleikum omuntu akola atya okusiramuka omusajja yagira ki nagezaako mugamba byaluvannyuma nga siva waliwo nga sikoze eki ako kawulidde nze ekyo kyenasooka okukola kakati ekyokubiri obufumbo buno abantu balina kye batalina babutegeeramu tolina bw'ogatta mufumbo musiraamu n'atali muki musiraamu n'okakasa nti baagalana nga buli omu gyali alina obukkiriza obugira ki kyekiri kyembagambira waliwo abantu byebatakkiriza omukatuliki amanyi nti omusiraamu wagenda muki mu muliro n'omusiraamu amanyi omukatuliki agenda muki basula mu kitanda kitya kakati ddala noogenda muli asulika naye kati manya nti waliwo bombi buli omu alina kyatakola ki ekimubulako nga yeerimba buki naye singa kijjira ddala mu mutima gwe nti ddala omuntu ono waliwo ekikyamu ekiri waani omu ateekwa okusika ki oba okategedde kakati omukyala tomugamba nti va ku bbaawo wabula mugambe egyeddiini yogisoma genda ku muzikiti osaale genda ku muzikiti okole ki waba onooyogera ku kiri kijja kuba kibi naye mugambe genda ku muzikiti okole ki etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala ligamba baada aunzu billahi minash shaitani rajim inna salata tanha anil wal munkar mugambe saala byonna obikoze naye gira ki ajja kusaalira olunaku olwo mu butuufu okola ki temunyiigira nenkyogera mu njogera entuufu omukyala nga asaala bulungi n'amanya bwagenda mu toyeti ne bwavaayo amateeka agamufuba bwagenda ne bwavaayo bwalaba ono ng'agenda mu toyeti ye nga bwateeka okugenda amutamwa tamutamwa wangi nonatandika olaba nga waliwo ekitali kiki okujjako ngaono eddiini yeeyise neeyite naye bw'aba agituukiriza esobola omujjako kiruwa kategerekesi alaikum salaam ne bwaba tagenze Makka takkirizibwa ne bwaba tagenze Makka tagira ki takkirizibwa ne bwaba tagenze Makka takkirizibwa ebino bisaagala birwako nnyo kubanga birabikagamu abagala okufuna olukusa olutasiri lutuufu biri kyembagambe kyebayita obukkiriza kiyingire mu mutima gwo omanye nti omuntu ono nakino kankibuuze bulungi wano waliwo kyebayita okweddira mwawulira kyayita okweddira kyomuntu yeddira emmamba yeddira ki emmamba yeddira endiga seeka gyekiri tekiriyo naye omusajja ng'awasizza omukyala we omukyala yeddira ndiga omukyala yeddira ki ndiga omwami ono asobola okujja n'endiga awakana g'abafumbe omwami ajja n'endiga bagifumba wakanga omukyala yeddira ndiga wangi nziramu ogwokubiri enzikiriza z'abano ezagenda mu mutima gwabwe omukyala kasita aba nga yeddira ki ndiga omwami nga yeddira nseenene omu yeddira ndiga omulala yeddira ki ebyo ebibiri awaka biba bivuddewo
owendi katagireeta nowesente takola ki naye bw'omubuuza lwaki tayagala kunyiiza mukwano gwe ako mukategedde nange neebuuza omuntu anoonya okubeera nga Allah ye mukwano gwe oyagala Allah abeere mukwano gwe oyagala abeere mukwano gwe gwe lwaki oleeta bimunyiiza oyagala Allah abeere mukwano gwe lwaki Allah oyagala abeere mukwano gwe kubanga yayina byonna ebikukwatako naye gwe lwaki okwatagana nabimunyiiza akasembayo yozefu majidu yajja okukanziramu wamma gwe mu butuufu obwa ddala 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 nga tetutunudde eno tetunudde wa koni bajjewo omusuzeko ennaku 2 gw'omusuza nsonga kijjo kakali wabera agambye nti omuntu gwoteeka wano ku lubalama lwo aleeta biki wakati wonaani era okyawaliriza mbuuza mmwe okujjako nga ebibonerezo byoli Allah obibuusabuusamu akaki n'ebirungi byasobola okukolera nabyo mwebibuusizabuusizaamu akaki naye bw'obikkiriza nti Allah ayina ebirungi bye ayina n'ebibonerezo bye bwe lwate oddira ebizibu n'obiteeka wano ku luki subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wangi kibuuzi muleka kibuuze kyo kibuuze kibuuze alaikum salaam kola daawa problemu eriwo oba kyogigire ntya muno mu nsi teri kyatuteesaayo kituufu kukyakukola daawa omulimu gwaffe omutuufu potwongera emirimu emiki daawa yekulembera si kuba walimu wabula ku buli muki buli musiraamu buvunaanyizibwa bwe okukola ki okukola daawa naye obuzibu bwe tulina daawa tebatugamba yakumimwa etakubeerako bintu biki abalimu tebanjagala nze nkimanyi era zisaagala nnyo kubeera mu bintu byammwe bino ndinamu katono bwe bagamba daawa ku mulembe gw'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi be yatambulanga nabo bw'ati ebikolwa byabwe byonna byali bisiramula balala naye ffe ebikolwa byaffe byonna ne mukyalawo bimujja mu Isiraamu mukyalawo gwobeera naye muki agamba nette okufumbirwa muwalimu mukiwakanya nakabala akabakyala aba nga yanoba ku musiraamu nagamba ho sigenda kudda enfumbirwa muki musiraamu ayagala Yozefu naye asuze naye mu nnyumba etya naye by'omuyisizaamu si byabuki zisaagalira ddala ogenda ogamba wegindi daawa ng'omukyala gusulaye mu nnyumba byokola naye si byabuki daawa esooka ku bantu bokola ki bayise bulungi abalala batuuke okwegomba obuki
ye yali Nuhu ye yali Muhammad bali balinga batononga oluzinde ekifo ne babeerawo wayitanga wakaseera katono n'abalala ne bajja balabe bano bye bagira ki obusiraamu bwayingira mu Uganda bwayingira ku musajja gwe bayitaani Ibrahim bamitangani si oyo bannange bono bosomye ebyafaayo by'abasajja abo bajjanga basuubuzi bajja basuubuzi tebayikolaga nga ayise gundi amubuulire noona amubuulire wabula ebikolwa byabwe mu busuubuzi bwabwe abantu ne batandika okuyingira obuki nimbye ffe ebikolwa byaffe mu busuubuzi bwaffe abantu tayagala kukolagana naki nzikiriza tukole eddaawa naye eddaawa gye tukola tugiteeke mu bikolwa byaffe nga ddala bya kiki omuntu bw'omukozesa musasuli obusiraamu si bugamba kati nze ekyo kyokka kyokugamba nti omuntu bw'abeera amaze okukola omulimu gwe muwe sente entono tomuwa sente ki nyingi naye ng'oze mukoze eki leka muwa nyingi zotajja mukola ki obwe busiraamu olumala okukola kwata sente ozigire ki obumanye ekyo kiyinza okusiramala abantu bameka ebaddaawa tebaddaawa omuntu mugambe nti awo baze okukola nti busiraamu bungamba kuwerawo ki okikola nga abantu bonna bajja kukyokola ki katononyuke kalamazaani lamazaani nemugirabanga nankani sonda sente zaabwe tusibuluke nemusibulula abalala basiraamu bokka be bali emmere eyo ate basiraamu bajja ne bali emmere eyo bwemala okugirya ogenda okukola nga muba mulimu abakoze eki daawa mbi nnungi nzikiriza kyobugambye naye please daawa tugikole ng'eriko ebikolwa ebiki ebirungi saagala daawa nga kuvuma bantu baki oyo teba daawa kiba kinyume kyakyo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kaki omuntu ayunga omuntu nga omuntu obadde omenyesonga naye nga bagamba nti oyo abeera musiriku oba abeera okuyunga kwaliwo kwa mirundi ebiri waliwo okw'omu bbanga newabaawo kuno okwatereeza omukono nasibako obunankani obunajunga wano si shiriki kati abadde genda okuntawaanya tumumumbuuza olwaleero nangenda kwebaka yajja nakuteeza kagenda ewuweeka naye ku saawa bweziti ye abeera wuwe onatandika okukuba emiranga wano tioli ayunga nange simanyi nekyo saagala tetukirumba kiwanvu olwaleero alaikum salaam eddaawa koola abantu kukoola kwe kukyusa abantu obajje ku bukyamu obazze ku kiki obajje ku Allah byatayagala obazze ku byagira ki ku byayagala ndako ekyo badde yagala oba obulamu naye makubo kyagayitibwamu aganjawulo amakubo agayitibwamu gaki nabi waffe Muhammad bano ebintu bino temujja kukola ddiini esinga ya Muhammad teriyo nabi waffe Muhammad yayingiza omukyala mu busiraamu ng'amuyingizaamu nakuyoolawo bbi omukyala gwapamye mu mulyango gwani nga tamuvumye omukyala yayingira teyayingira wangi yakyuka omusajja yajja najja mu muzikiti n'afuka wali nga basoma n'agenda wali najjamu empale n'akolaki n'afuka mwakiwulirako bo ne bagenda bamukubira kati mumukuba bagamba okunnyonnyolako musajja yagamba nti bano bonna Katonda abakolimi okuggyako aluwa namugamba munnanga tebafukaawo bafukaawo atya musajja yagamba ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammada daawa si daawa
Muhammad yakola bibi birungi naye gwe omuntu oli naye omanye eddiini tagimanyi naye osakara kumuvuma buki kiba kikyamu era nze bwompita okuyingira mu busiraamu ate si buyita ono nze ebikolako birala nebikola kwono biki nabi waffe Muhammad waliwo we yatuula n'agamba nti Allahumma aizzi l-islaama bi ahadi umarain wakiwulirako obusiraamu bwakaawa babakuba emiggo miyitirivu nabbi bwe yadde eka yagamba ayi Allah obusiraamu buno ekitiibwa ng'otuleteddeyo kuumaru abameka kuba Umaru ababiri kuveeko mwakola eki asiramuka eyo yali ddaawa yagikola atya yasaba buki kati gwe lwaki tugenda ku makya noga nti ayi Allah obusiraamu bwekitiibwa ne Museveni wale lwogisabyeko ngamba gwe wagamba Museveni nebugenda ku makya ne siramusi tufune kinkana ki gwe ensiramu tufune kinene naye gwe oyinza omusabira edduwa esiramu era gwe onywera ku kimu ti musajja oyo singa Allah amukoze eki naye ate tuti gamba ayi Allah siramu omusajja aluwa eyo daawa. Assalamu alaikum.